speed. Sajja b'oluguudo bajja ne bakola oluguudo ne batateekawo kalabati zitambuza amazzi. Kati abantu bonna baduse mu mayumba olw'ensonga nti amazzi gakoze ki gabagobye mu nnyumba. Kyokka abantu bakyalina tooyi, kati tooyi zonna zafuladigadda n'amazzi amazzi gadda kungulu bwe gati. Owulire kati abantu fena tuli mu ndwadde enjere. Amazzi gatugamazeemu olw'omwezi mwezi mulamba. Ewaya z'amasannyalaze zonna zikutuse. Tetulinawo tusobola okujja ekyokulya, amazzi gatuyitiddeko, tetulina waakusula. Kakimulagira nti wanaaziba amazzi gaba gatambulira wa? Kati bwe tuba tufu eno ng'amazzi gatusazeeko tetutulina kitukola. Bwe tuba tufa tuli bakyamu kino kye tuli mu kukola okugula wano tugambe nti amazzi gatambule. Nga oba yunulo oba gwe kikwatako kikuyamba ne batutereereza emyala kuba pulobulemu y'ereegu myala amazzi gajja bw'otunula eri emabega eri olaba abantu abakyalina ne bwe bayita lw'amazzi. Nze ewange mbadde nina ensolo, endiga, embuzi ezisinga amazzi gazitwala. The contractor is still on the verge of completing the work. He has not finished everything. He is still having some other thing to do on the road, more especially the drainage system. The contractor is Unified Investment Company Limited, who has taken the contract for the road.